Webale kubeera nga olaba Jamina Tiyugi naye nga jjukira nti nno ntandikiddewo wali akatambi k'entanisi nako k'omwana omulenzi wali King Saha. Jjukira nti nno omwana omulenzi ono ate alinnye wali okubeera nga ali Dubai era nga bw'olabaawo abadde atuuse wali e Dubai. Omwana omulenzi King Saha okubeera nga agenda kubeera nga akwasaganya show ye eri e Dubai. Muganda wange gwe alaba Jamina Tiyugi. Tulabye amawanga mangi ennaku zino King Saha gabadde atambulamu. Tulabye wali e Denmark nayo ayinayo show yo agenda kubeera nga agendayo nayo. Tulabye wali ate mu United States abaddeyo kw'ossa ate n'amawanga ate amalala munnange abaddeyo King Saha ono kubeera nga abadde ne show ez'enjawulo. Kaakati leero ayolekedde wali ate Dubai agenda basensola omuziki era nga bw'olabaawo abadde atuuse wali e Dubai muganda wange naye nga information yeeyo ate efa ku mwana mulenzi King Saha. Eba naye mvomerwa Wishtegera nachoba kamba I am now King representing worldwide Yadano Mafia Tinga we run tuli Dubai tuomerwa mama sanyalaze. Kakati nkutte wali akatambi ak'okubiri k'omukulu Bobi Wine. Abakala mujja bambi bamukyaliddeko wali okumuteekingako ne bamuwa akakofiira ku nga bw'okalaba nga bakatonyeetonye ate okamala ate okuzaama wali wonna era nga bw'olabaawo. So ngenda kubeera nga nkolekera akatambi kano ate nja kuba nkomawo mu maaso awo. So I put this in the name of struggle and freedom. The Karamotongi name is the big bull in the kraal and it is Larengateba. It is going to earn that person who has done that thing. Absolutely. People power.